koramu teyawera. Waliwo engeri nnyingi gye musobola okutaasa Uganda ne bannayuganda. Naye bwe muba muganye nga temusobola kuba mwali ekikumi kye, temusobola kuva mu palamenti. Museveni kyeyava asooka obbawo ekikumi n'asooka n'abasiba akalipo. Muli baddembe okugenda ne mutuula ne muyise etteeka eryo, mugende muliyise. Mugende muliyise. Buli lwoggala olujja olumu, buli lwoggala olujja obeerako woggudde. So mugende mukole byonna bye mwagala okukola. Uganda tejja kuggwawo, bannayuganda tebajja kuggwawo, naye mmwe n'ennyumba zammwe mujja kuggwawo. Osobola okumbuulira ab'eŋŋanda za Dr. Kiseka gye bali. Dr. Kiseka ye yali second family mu ggwanga Uganda. Gende temangalo. Mujja kuggwawo mwe n'abaana bammwe. Naye Uganda tejja kuggwawo. Bible egamba nti already waliwo ekitundu ekyafikawo, Mukama kyo yakisparinga dda, kyo ne kifikawo. So mukkirizibwa obutafuluma palamenti, mwenna mugende mutuule muyise etteeka eryo. Museveni agenda kuvaako by all means. So muli baddembe okukola bye mwagala okukola byonna. Oluvannyuma lw'okukola etteeka lino kiki ekiriwo? Amateeka mangi nnyo agali mu kutambula. Mulimu etteeka ery'okujja NUP mu lwokano lw'ebyobufuzi. Mulimu etteeka, waliwo etteeka lye bakola erya ye ntandikiddewa nga ntandikiddewo. Obulango busigadde busitandinga. Bw'oba oli eyo mu biseera bino ng'oli eyo ng'olina emirimu gya printing, oyagala kukubira bipande, oyagala kukubira biki, printale. Waliwo abaana baffe ab'enkyukakyuka aba printing. Bambi mubawe emirimu jangu mu kaboksi nkuwe enamba ya printale. Waliwo abaana abasobola okukolera ebintu ne bwe biba bikwatagana ku nkyukakyuka, basobola okuprintingira ekintu kyo mu kyama ne kifuluma ng'ate kiri safe. So wayagala printale gundi jangu n'obulango obulala bwonna busigadde busitandinga nga bwe buli. So waliwo etteeka lya Political Party Amendment Act gye baagala balina obwayiro bwe baleeta, omuli okukaka okubeera nga tulina okusinkanagana ne Museveni, omuli okuwangayo bye tuteesezza mu miitingi z'ebibiina tulina okuzitwala wali basharinge tusobole okukola democracy ow'ekimmemmette tukuze eggwanga Uganda. Bakkirizibwa ab'ebibiina ebirala okujja okutuula mu miitingi ze ez'omunda ng'okusobola okusharinga ideas ebibiina bikule. Kwegamba mulimu ebintu nga kigenda kubeera mu tteeka. Agaana mulimu okumudisqualifyinga, okuoperatinga, mulimu okumugana okwesimbawo, okumugoba mu byobufuzi bw'agaana okukolagana ne banne okusharinga waaka ne banne basobole okukula. Bannange bingi nnyo. Waliwo etteeka already amataka bw'oba oli ku ttaka nga walisikira nga lya taatawo nga lya jjajjaawo, ebyo simanyi powers of attorney, ettaka eryo lyonna gavumenti eritwala. Bw'oba omanye ettaka lyoliko simanyi walisikira, simanyi jjajjaawo, simanyi kitaawo yafa, simanyi gwe waweebwa powers of attorney, zonna zigenda kubeera expired. Ettaka lisigale waawo nga teririiko nnyini lyo. Kakati owulira Abanyarwanda bwe bafulumya ebyapa batwale ettaka kubanga ebyo bo tebamanyi mbu walisikira. Bingi nnyo biri eyo baabifumba bitambula bijja mu mudde eyo musaage. Ekintu ekirala ekiriwo oluvannyuma olw'okubanga Museveni ebintu byayisa amanyi impact, amanyi ekigenda okuddako n'embeera eziriwo, bateesezza okukola okuyiwa amagye mu Uganda yonna, okutandika okuyiwa amagye. Naye agenda kikola technically oluvannyuma olw'okuyisa etteeka lino bwe baba nga bamaze oddiyisa. Bateesezza, naye njagala okulabula abantu bano, bagenda Norbert Mao, Mpuuga, Oboth ava mu East, Mao ava mu North, Mpuuga wa Central. Kati bateesezza ne Museveni, abo abantu Museveni yabakakasizza kiki bagenda okukola. Mao bagenda kwefuula abamulu afunye obulumbaganyi mu Northern Uganda, asimatuke bagambe waliwo abaseddekezi ababadde bagenda okutta Mao. Kati kyesimanyi Mao kimanyi nti abasajja basobola okuttiramu. Ojjukira kye bakola driver wa Kaweesi. Driver wa Kaweesi yali kushuwa ddiiru nga ddiiru agirimu nga bamugambye ye agenda kuwona. Era omusajja bwe yabayimiriza, oli yabayimiriza, yateekamu hand brake what n'agisika n'ateekamu double indicator n'awaayo mukama we. Bwe baali bakuba ne driver bamukuba.
emmotoka yali etambula ng'omuntu akuyimiriza ng'omuntu bwakuyimiriza kuba Baloza ye yayimiriza emmotoka. Baloza bwayimiriza emmotoka Kaweesi n'amulaba. Kaweesi n'agamba driver yimirira. Kati abamanyi emmotoka omuntu okuyimiriramu okunyumya ne munne otekamu handbrake. Yatekamu handbrake what? Ate n'atekako double indicator what? Bwe bamala okukuba ono naye ne bamukuba. Kati gwe onoowona. Mau mwayingiddemu eyo ddiru onoowona. Obosi naye asimattuke mu eastern part of Uganda. Then n'empuuga naye alumbibwe asimattuke. Temulinaamu second thought nti bano abasajja bagenda beekubira. Bwe bakukuba ne bayiwa amagye. So kyekyo kye bateesezza ekiri ku mmeeza bwe bamala oddiyisa ekirala okulaga nti opposition erina obubinja obw'emmundu obusazeewo okulumba abantu bano. Mawe asimattuke oba afe. Obosi asimattuke oba afe. Mpuuga asimattuke oba afe. Simanyi gye kinaasookera kati Museveni asobole okuleeta amagye gabeerewo. Bw'atyo bw'agenda okugaleeta ng'anyweza ebyo by'okwerinda galeme kuvaawo mpaka ng'akalulu kawedde n'alayira n'astabilizing embeera then ne gatandika okuvaayo mpola. Mubiwulidde bulungi? So okuwamba paati oba eyo yakuna kuba yatuwamba 26 n'atuwamba 2011 n'atuwamba 2016 ate n'agenda atuwamba oluwamba lwa 2021 olwo dwo lwali luwamba Kasigu nga lusinga n'olwa 96. Kati era ateekateeka okuwamba okulala. Waliwo ekitundu ky'Abaganda abagenda okuwamatuka mu bitundu by'ekalangala. Waliwo abantu abagenda okuwamatuka mu bitundu eby'ekalangala abagenda okukola ensasage eri wakati wa Museveni ne Mayiga bano nga beeyita bakenyi. Mbw abakenyi bano balina obwakabaka era bagenda kulwanirira okwekutula ku Buganda bakole obwakabaka mu bizinga by'Essese. Batikkire kabaka owaabwe mu bizinga by'Essese era bagamba bo babayita bakenyi. So ebyo byonna biri ku mmeeza ya Museveni era mubeere nga mubirinda. Opposition yaweereddwa ssente empitirivu ennyo okubanga bagatta bakakyere omuli Veve omuli nawulidde yakozaawo olukuŋŋaana nga bagenda bayimba simanyi Veve ali mu amata Veve ali mu amata. Veve kunamu bayonse. Mbu Veve ali mu amata Veve ali mu amata. Veve yaweereddwa essente era kwe kugatta bakakyere abo bonna. Nabagamba wano ekintu ne mwagalo kiwakana. Museveni bw'amala okutta Tamale mirundi. Munyagwa ne baagala bamufuule Tamale mirundi. Era ali awo simanyi bwe yagenzeyo bakozeeyo awo gu award mbuno mbu Veve ye yawangudde mbu ye musunsuzi w'ebyobufuzi asinga mu East and Central America. Mbu wano ku nsi wano yasinga okusunsula ebyobufuzi naye nga asunsula byabufuzi. Mbu era nze nawangudde ne bamugundi bano bonna bamulambo bonna nze nabawangudde biki omwana wamwe Veve ali mu amata Veve ali mu Veve kunamu bayonse mugende muyonke ekyo nakyo mbona ali mu amata. Ebyo byonna okupika bonna baba wadde omusimbi Munyagwa ine sente zitalina yena balidde sente za Museveni okulaba nga balwanagana n'enkyukakyuka okulaba nga basiba enkyukakyuka Museveni ayitewo naye nkimanyi Eastern part of Uganda bannayuganda mwenna muli bantu abageze ennyo era abamanyi ebiriwo ne bwe bitambula. Eggulo najja ennaku ezo mbadde njogera nnyo ku biri mu northern part of Uganda ekiri mu apa bannange ekiri mu apa kisufu nnyo ekiri mu apa Katonda yekka yasobola okututaasa. Njagala kwanguwa tugende mu programu tutandike okusaba. Nabagambye mu apa nabawoninga mbadde mponinga abantu bo mu northern Uganda. Bino byabaddewo mu apa Abanyarwanda be bayita abalaalo baliisiza ente zaabwe baziriisiza emmere y'abatuuze. Abatuuze ne bagendayo ne babagamba bane muno n'ente zammwe muzijje mu nnimiro zaffe baakute ne babakuba ne battako be basse abalala bali ku bisago ne babattira ddala olw'okuba babagambyeko okujja ente zaabwe mu nnimiro zaabwe. Ebimu ku byo ebiriyo bibino. When you went, they brought the animals to your garden, so you went just to chase them away. At the moment you reach,
You tell them just to take off the animal, they start beating you. So they have killed mostly 2 people here in Achengre, which is serious. You know those Balalo with their walking stick. When they beat you with that stick, you can see also that guy, he had a big wound in the head here, and I saw it in the chest here. Also, there's a wound. The number of herdsmen that have influxed the ranch is alarming. If it was only coming to graze, it wouldn't have been a problem. But now, coupled with the number of atrocities they are causing, grazing animals into people's gardens, when they get you, you get them, they beat you. Others have lost their lives. So far, we have lost 2 people. And this other one you have seen is again bedridden. Most likely we may lose him. This is posing insecurity threat. There is threats that some of them do have guns, pretending that these animals belong to the generals who are serving in the UPDF. So my appeal to the government is, if they want total peace in Apache, they want total peace in Akohoro, I am appealing to government that if they find it is becoming very hard for them to remove these people, then we may invoke Article 1 of the Constitution that belongs to the people. I want to promise to our people, especially of Kwibale and Achengliet and Akohoro, sub-county as a whole, Apache district as a whole, that we as security, we are not sleeping. We shall bring to books whoever security. Pray into breaking the law. You don't have any right to assault. So everyone who assaults and commits crime shall be handled. As you see, the matter is already at police. It is reported at abacholi bagwawo bakozesa abacholi banaabwe okukakanya population. Akakakodyo Museveni akakola bwatyo. Eyo yenkola ya Museveni. Mmwe bajja ne babatta. Bwe bamala obatta ne baleeta mu kyoli munnammwe. N'abagamba mukakane tugenda bakolako. Kati banga kyabalaalo nga bali eyo wabula nga boogera bwogezi. Baveeyo mmwe mweyongera kufa nababuuza. Lwaki mmwe mufa? Nakugambye nze soogera bwogezi ku byabufuzi. Soogera bwogezi ku nsonga ze mba njogerako. Mba mmaze okukikakasa ate njogera ku nsonga nga matter of national importance. Ebyo bye bamala okubatta mmwe ne muyita gavumenti, mmwe bannannyini kitundu mmwe muyita gavumenti, bali be baliise gavumenti. Naye abantu baffe tulina obunafu, bannayuganda tulina obunafu. Nabagamba mmwe abantu b'omwakyoli, bwe muba temusobola ulira, toyinza kulwana na byannyanja nga waliwo amazzi, kubanga amazzi bwe bulamu bw'ebyennyanja. Mudiringe n'ente zaabwe, obulamu bwabwe ente. Mufuuyire ekitundu kyonna, mufuuyire ekitundu kyonna, mukwate amazzi geeyo gonna mugateekemu obutwa. Bwe banaafiirwa ente 1000 bajja kukeera senguka. Nkiddamu, fish and water, deal with water, ebyennyanja bijja kufa. Bwe muba mubatidde mbu olw'okuba batambula n'enkoni, ate nga mmwe enkoni baazibagaana, mmwe bwe mufuna enkoni, temusobola bakuba. Bwe muba mulemeddwa okufuna enkoni, kale ng'enkoni muzitidde, mufuuyire ekitundu kyonna, oba sizoni temulima muleke eyo. Mukwate egundi mufuuyire ekitundu kyonna, omuntu ekiralo kye kyonna kife. Akere ku makya ng'ente ze zonna mitumbi ziri wali. Nabo bayite gavumenti ejje. Era ekyo kisaana kukola ki? Fish and water, deal with water. Mudiringe n'amazzi, ebyennyanja bijja kufa. Nababuuziza mwali mulabeko ku mulambo gw'Omunyarwanda. Lwaki mmwe mufa? Ebyo byabadde muwapa. Ennaku zino waliwo audios ze tutambuza, waliwo ebundi twagala mutuyambeko okutambuza video audios ezo ze twaweereddwa ne tuziteekako ebikwatagana mu Northern Uganda bambi tulabe nga enjiri y'aba Northern etambula. Biri mu lukyoli naye gwe kasita obisanga sharinga paka lwe binatuuka ku Northern awulire message erimu, message eyo etambule. Tubegayiridde nnyo wonna woba obisanze bitambuze. Ate nabifuna jangu mu kabokisi nkuwe ebintu ebyo bambi mutuyambeko okubitambuza. Tubegayiridde message y'abantu b'omwakyoli, tuyambagane. Abantu b'omwakyoli abali mu bitundu ebirimu network. Wakiri omuntu amanyi ng'oli mu kyoli,
teekako ka airtime ka 10 oba 10 okubireka ab'omukyalo basatu bano banyonyola embeera eriwo bo batambuze message ku ground abantu bave mu kibulangiti kya Museveni tubeegayiridde. So emiranga gye girimu Acholi. Ebirala byonna nalabyeko Museveni simanyi mbuno simanyi NRM yabadde Luweero ne mbunga bazza Buganda mu mikono gya Museveni basombye abantu ne babaleeta ne babateekawo nendabako ono musajja Rosemary Namayanja ne bambaza Rosemary Namayanja Gomesi oba ekiteeteeyi ne bambaza n'eddombo ne bagamba londako omukyalo omu gwogenda owasa okimanyi nti nosobola otwala ddombo osobola okulaba kaddombo nga kakazi kalungi n'ogamba ate ono omusajja gwe kumba ate ddombo ye musajja bannange Namayanja Rosemary oli mukazi yagambye ye naani omulala yakyogedde nani mbu temuddamu kukola nsobi abantu b'eruweero kati mukabidde emyaka 5 kubanga mwagoba NRM kati ebintu bibagize emyaka 5 mutubuulira ababaka ba NUP be balonda mu Luweero ba opposition be balonda mu Luweero mutubuulire ebintu bye mwakola bye bamenye mu abantu b'eruweero temusiruwala temuddamu okusiruwala okuddamu okudda babasuubiza omuntu eyaleeta eyatambuza industry y'ennaanasi mu Luweero yali Nadduli ng'akyali muvubuka muto. He was standardizing like standardizer ng'akyali chairman Rosefayo n'atugamba agenda kukola Nadduli nga Nadduli ye Luweero nga ne Luweero ye Nadduli nga Uganda ye Nadduli ne Nadduli ye Uganda. Nadduli yagaana omulambo gw'Obote okuyita mu Luweero wansi oba waggulu. Nadduli oba omuyita wa kusaaga. Nadduli ye ya password nga abantu beyo okulima ennaanasi mbw agenda kubaleetera ekyuma kati Nadduli ye naaweddewo mbu Kiryowa Kiwanuka yagenda obaleetera egundi ekkolero ly'ennaanasi mukakasa oyo siyaasa babalimba. Batubuulire Muyingo abadde awo Luweero myaka emeka batubuulire Muyingo bye yakola ng'eyamuddira mu bigere abimenye nze nzije nkwate MP oyo mubuuze lwaki yamenye ebintu Muyingo bye yakola. Batubuulire Kiddu Makubuya yabeera Attorney General n'abeera ani ng'era akikirira eyo Luweero. Kiddu Makubuya yakola biki NUP byemenye nze ngende ku Kavule njo akavule nkooche. Nze temukayana ekyo mujja kindekera bwe wabaawo ekintu kya NRM kye yakola mu Luweero nga bakimenye mu myaka 5 njo kya Kavule. Kavule njajje yokeza batubuulire emyaka bagamba mbu mukabidde emyaka 5 opposition gyemaze ng'etutte Luweero ku myaka 5 ku myaka 4 kuliko emyaka 5 gye mukabye eri emabega mwali musanyu biki ebyabaleetere essanyu bye tumenye kati nze nzije ndiringe ne Rutamaguzi. Rutamaguzi yamenya ki abantu b'eruweero musituke tujjeko Museveni. Ebyo sigenda bigendamu mbu Kiryowa Kiwanuka Attorney General mbwere empapula zimaze okuggwa simanyi mbuneze nanasi Museveni olaba amata ewaabwe amata yateekayo ebyuma ebigaleeta naye ng'ekikopo kya nusu 15 ewaffe yisingira ekikopo kya nusu 15 lita ya 3 veve awunya amata veve naye bannange Kyagulanyi otulabize ebinene nange ngenda kukolayo gundi awadi eyange nze nange nzije mbulire following yange nze lecturer wa sciences gwe balonze mu East and Central Sekafa simanyi mbuna alaga awadi mbumuna awunya amata temunzija mu mwoyo kyovula abazine naku njagala kwesonyiwa politics gundi mbere mu mwoyo kubanga politics ajja kunzija mu mwoyo wano mbagambi bagenda kukola attempt eyokulaga nti mu Uganda mulimu akabinja akalondoola abakungu ba government mutunule nnyo mawu oboth n'empuuga byonna biri mu government bagenda kwekolako gundi obulumbaganya kati ne bwe bakyusa ne babukola ku mulala script yeeyo
yenna agenda okwefuula mbu asimattusa obulumbaganyi bw'ab'emmundu babalimba. Abanweri kye bakoze UPDF abanweri kye bakoze SFC Sudani wano ani Salva Kiir abadde abadde afudde kabuze katono nnyo okufa naye bamutadde ku oxygen kyentegeddeko bamugezezzaako okumugira alinga adde engulu kyekyo ekiri ku mmeeza ya Museveni kuba luli yabadde ateekateeka kuziika naye kati ate amawulire agaliyo gamulaga nti embeera eringa egenda stabilizinga. So omugugu gw'ekibigula bika gukyabatuddeko ate luli babadde balaba ng'ogubavuddeko. Naye abanweri kye bakoze UPDF babaleese ne babawulayawula aba SFC ate leero bakubye First Commando Unit kye bagikoze bagirumbye emisana tukusawa nga 8 enfufu bakuba enfufu bomusenyu ne gusituka ne balyoka babakuba amasasi mu nfufu eyo bombo ajjudde abalwadde abalala babakwese tetunamanya emirambo tetunamanya wawe bagenda giteeka wawe bagituusiriza naye bw'oba olina omuntu nga yakusiibula nga agenze Sudaani nga yakugamba nti ali ku gundi yagende Sudaani munoonyeeko bangi babasse bangi bali ku bisago abalamulamu abali ku bisago batuusiddwa ebbombo mu ddwaliro ebbombo tubigoberera ebisingakaawo tujja bibabuulira namwe aba UPDF mutandikiraawo most especially SFC be basinze okukuba First Commando Unit babaseemu omuntu abanweri babalumbye mu musana teke balina Land Rover ezo ze bavuga bagira ku Land Rover ne babanga kubanga bakolagana nabo kati bajja ne babaleetera oba emmere oba biki ne baleetera aba UPDF ne baddayo ne babaleetera ne baddayo kati oguddako olowooza mbu nera babaleetedde mazzi maama bakubye biri n'empale zigwa. Tugenze mu kigambo tugenze mu kusaba kuba mpulira okusaba bannange mpulira okusaba olwaleero yennyonta gye nnyina ku mutima tugenda kusaba kale olunaku olwaleero okutandika n'olwaleero mubadde mukimanyi tubadde tuba preparinga nga tubategeeza okusiiba n'okusaba okutandika olwaleero okutuusa ng'ennaku z'omwezi 24 kyensooka obbakuutira temukola ki temukola ki temwenyuma ekyokubanga tulabikanga abali ffekka muyinza okulaba kuba mmwe batukwata obwongo ne batugamba nti tulina okubaako ne bishop omwo omunene tulina okubaako ne ssaabasumba omwo omunene ate bonna bali eri Yesu bwe yali afa ku musaalaba bifo nga Yesu tannajja wabangawo kabona omukulu atuukira abalala era we bayita ku oltaali oba ku kituuti wabangawo kateni ng'abali eri temulaba kiri eno ku kituuti era nga n'oyo agenda okubatuukira yasooka ne yeetukuza n'alyoka agendayo nga mutukuvu nnyo bw'agendayo ng'alina ebyo byafiirayo era yagenda nga asibiddwako emiguwa n'endege bwe muwulira endege nga tezikyavuga nga mumanya afudde nammwe ate temusobola kulinnyayo kati nga busombojja muguwa guno ne musikayo omulambo ne mugufulumya kuba tewali ajja kulinnyayo okiwulira bulungi eyo watuukangayo bakabona bokka nsiriseemu ekintu ekyo kisobole okubatuulamu Yesu mu ssaawa eri ng'akutuka ng'ali ku musaalaba enjazi ne zaatika musisi yajja enjazi ne zaatika yeekaalu eyo ne yeeyabuluzaamu olutimba olwo olwaliwo ne lukutuka ne lugwa Yesu n'agamba nti kati kiwedde ekyo kyali kitegeeza nti kati buli muntu asobola okwetuukira wali awatukuvu w'awatukuvu tukkirizibwa tugenda kutambula tutuuka watukuvu w'awatukuvu ensonga enkulu gye tutwala mu maaso ga Katonda leero yaggwanga naye oli waddembe okuteekako ebibyo buli kyonna ky'owulira ekyali kyakwata ekyagaana Bayibuli egamba waliwo ebitasobola kuvaawo okuggyako nga waliwo okusiiba n'okusaba eyo ye atirale ey'ensi ey'omwoyo owulira bulungi so oluwaddembe okuteekako ebibyo byonna oluwaddembe okusitikinga ku kyeggwanga lyokka oba ekirala kyonna ekikwetoolodde nkukakasa nga tunagenda okuva wano tujja kubeera n'obujulizi oba bulwadde oba mbeera
wano mu kabox kange nyinamu abantu bangi. Pastor gwina connections, pastor njagala genda bweru, pastor njagala mulimu, pastor nze ndi professional driver, pastor omwana wange, pastornconnectinga ku mwana, simanyi omwana wange afuna omulimu, nfunira yeyo mu UPDF zamwe, nfunira mu ministry zamwe eyo, ngambira professor Kanyihamba, pastor banange ebintu biri wano kati totawana kuba ne Kanyihamba ine bizibu bye. Kwata ensonga ezo ez'emirimu, eza visa zo, eza biki zigatte ku kino, naye ensonga enkulu eggwanga gye tugenda okusooka. Mukama ajja bitukolera byonna. Ensonga etwala mu maaso ga Katonda yiino mu ddakiika ntono nnyo. Isaiah chapter 1 muddemu mugiwulire bulungi. Ekitabo kya Nabbi Isaaya essula esooka. Okwolesebwa kwa Isaaya omwana wa Amozi kwe yalabanga ku Yuda ne Yerusaalemi mu mirembe gya Uzziya, Yosamu, Akazi ne Keezeekiya bassekabaka ba Yuda. Wulira ggwe eggulu era tega okutu ggwe ensi, kubanga Mukama ayogedde. Nayonsa ne ndera abaana ne banjeemera. Ente emanya nnyiniyo n'endogoyi emanya ekisibo kya mukama waayo, naye Isirayiri tamanyi, abantu bange tebalowooza. Woowe eggwanga eririna ebibi, abantu abazitowereddwa n'obutali butuukirivu, ezzadde ery'abakola obubi, abaana aboonoona. Balese Mukama, banyoomye omutukuvu wa Isirayiri, basenguse, bazze ennyuma. Ekibaagaza ki okukubibwa nate n'okweyongera ne mweyongera okujeema? Omutwe gwonna gulwadde n'omutima gwonna guzirise. Okuva munda w'ekigere okutuuka ku mutwe temuliimu bulamu, wabula ebiwundu n'okuzimba n'amabwa amavundu. Tebibunizibwanga so tebisibibwanga so tebiteekebwanga mu mafuta. Ensi yammwe ezise, ebibuga byammwe byokeddwa omuliro. Ensi yammwe ab'amawanga bagiriira mu maaso gammwe, era ezise kubanga ab'amawanga bagisudde. Era omuwala wa Sayuuni asigadde ng'ensiisira eri mu lusuku. Ensi yammwe ab'amawanga bagiriridde mu maaso gammwe nga mulaba. Ensi yammwe ab'amawanga bagisudde. Apa Northern Uganda omulaalo omunyarwanda agitwala ng'omukyoli alaba bw'ati wansi w'amaaso gaabwe nga balaba bwe bati, abakyoli nga balaba bwe bati. Omulaalo takyayogerekekako. Abagwira bannagwanga apa bagitutte, akyoli bagitutte. Naye nga bannakampala balaba abasajja Kampala bamusudde nga Lord Mayor waali, oba Lord Mayor naye mugwira ali ku basajja abo nga mugwira. Nga tulaba bwe tuti ensi bagisudde negwa, ekonome tewali. Emmwanyi bagitutte nga yiyo gw'ogirima, emmwanyi bagitutte. Ebikaddo baabitwala. Essente ezigula tipa y'ebikajjo tezigula kasawo ka sukaali, naye tipa y'ebikajjo erimu obusawo bwa sukaali bumeka? Ekyo tetulina okusooka okwebuuza. Essente ezigula tipa y'ebikajjo tezigula kasawo ka sukaali. Tipa y'ebikajjo ya mitwalo 5 n'ekitundu ku 6. Akasawo ka sukaali oyina okutunda tipa 12 ogula ensawo ya sukaali obugalo. Eggwanga balisudde, eggwanga balitwala wansi w'amaaso gaffe nga tulaba tuti. Tulina ebiwundu okuva ku mutwe omubiri gwonna mpaka wansi mu bigere. Tutudde tuti tulaba. Omuwala wa Isirayiri akola ki? Omuwala wa Isirayiri abadde ki? Sukulu emizabbibu ng'ekikumirwamu, alekeddwawo ng'ensiisira. Wali obaddeko n'ekibanja ekyewala n'ozimbayo akasiisira k'owummuliramu eyo, nga bw'ovaayo okalekayo kokka mu lusuku. Omuwala wa Isirayiri bw'atyo bw'ali, omuwala wa Uganda. Uganda bw'etyo bw'eri, ekiwubaalo. Muka Akireewo asuuliddwa bw'atyo, muka Gaddafi, muka Nuwa Mutwe asuuliddwa Gombe. ekiri mu nnimiro y'emyungu ng'ekibuga ekizingizibwa. Mukama ow'eggye singa teyatulekerawo kitundu ekyafikawo ekitono ennyo, twandibadde nga Sodomu, twandifaananye nga Gomola. Awo
Mukama senga teyatusparingirayo gwe ali wano ekitundu ekyafikawo gwe ali wano oliwo lwa nsonga gwagenda owulira vidiyo eno gwe alondeddwawo ng'ekitundu ekyafikawo ali mu kisiibo kino bayibuli egamba kati gwe ssuubi lya Uganda gwe asigaddewo gwamanyi Museveni bw'atambuza ebintu bye nga ddala wamukyawa ng'olwana omujjawo bayibuli egambye bweti senga si gwe ekitundu ekyasigalawo ku kavule senga si gwe ekitundu ekyasigalawo Uganda senga eringa Sodoma ne Gomora mmwe munnyo gwa Uganda ensonga mmwe ensonga lwaki Uganda ekyaliwo bayibuli egambye senga si mmwe senga tewaliwo kitundu ekyasigalawo Uganda senga eringa Sodoma ne Gomora okuva lwe twatandise tuli mu byabufuzi politics naye tugenda mu church owulire church ne bannaddiini weno ene sura erimu pate y'ebyobufuzi ey'abannabyabufuzi abakubya abaana ne babaleetako amabwa okuva ku mitwe paka wansi mu ntobo z'ebigere abamazeewo ebitundu abamazeewo Uganda ne batwala ekitundu kyonna ne bakiwa Abanyarwanda Nakaseke ye baamumala Nakaseke Ngoma simanyi Kyankwanzi simanyi biki simanyi Nabingola simanyi awo wonna bwotuukayo ogamba oli Rwanda kati bagenze mwapa muwulire ekigambo kya Mukama mmwe abafuga Sodomu mutege okutu eri amateeka ga Katonda waffe muwulire mmwe abamazeewo Uganda abagala ogifuula Sodomu muwulire abantu ab'e Gomora zigaza ki saddaaka zammwe enkumu ze munsalira bw'ayogera Mukama tutandisa abanaddiini ng'ensi efaanana bwetyo ng'abantu b'omwapa babatwalako ettaka lyabwe babattira ddala babatirimbula omusajja yayimira mu bitundu byeyo n'agamba Museveni n'agamba senga mbadde Katonda nga nsobola okwongera emyaka musajja gwe nandikukomezaawo mu 18 n'ova mu pampa n'osobola okukulembera eggwanga lino musajja weeyo waggulu ayambadde bulungi nnyo ebiteeteeyi byabwe ebyo n'agamba yandiyongedde Museveni emyaka n'aleeta abalaalo ne batwala ekitundu ekyo bayibuli egambye bweti mmwe ani abagamba nti ng'eggwanga litambula bwe lityo nga lifaanana bwe lityo ani abagamba nti nsiima saddaaka zammwe ezo wulira wano zirikusa endiga ennume enjokye eziweebwayo n'amasavu g'ensolo ensibe so sisanyukira musaayi gwa nte newankubadde ogw'abaana b'endiga newankubadde ogw'embuzi emmandwa bwe mujja okulabika mu maaso gange ani eyabasalira kino okulinnyirira empya zange temuleetanga nate ebitone ebitaliimu obubaane bwa muzizo gye ndi emyezi egiwonese ne sabbiiti okuyita amakuŋŋaaniro sisobola butali butuukirivu na kuŋŋaana kwa ddiini ebyo nze nabiwandiika bye tugenda okuyimiriramu okunalifayinga olwo olukuŋŋaana lw'eddiini lwe mwayise kololo ezo saddaaka ze muwangayo buli lunaku ng'eggwanga libuliidinga bwe liti Mukama akweka amaaso ge gye muli Mukama aziba amatu ge gye muli basajja mmwe Mukama abasaasaanyize mu makubo 7 mu linnya lya Yesu bayibuli egamba mujjira mu kkubo limu abasaasaanyize amakubo gammwe agajjuza obuseerezi agambye nzikuse saddaaka zammwe kitegeeza luli yali badde azaagala naye olw'okuba muzireetera mu bukyamu bayibuli egamba nzikuse saddaaka zammwe nzikuse okukuŋŋaana kw'eddiini okutalina makulu nzikuse sikyayagala na bubaani ezo enkuŋŋaana zammwe ze muyita simanyi musumba gundi agenda kubeera egindi simanyi crusade Fort Portal simanyi crusade ngwangwangwangwa bayibuli egambye mbikuse ne sabiiti zammwe nzigaanye sikyayagala nakugamba Museveni sidde y'omulaba ku sabiiti kasiteggwa noonoonya Museveni sidde tosobola kufunayo yadde ow'okwokya ngoyagala okunywera ku kyayi oyo kyeyo kyeyaawo edda tugange wakati tewaliwo kintu kyonna kye mulina kulyako awo n'ogenda no nga wavudde mu nnimiro ng'olina omummonde gwe n'osooka n'oguvumbikayo ino omugamba maama naawe ndeka maama n'osooka no bagenda okugiisa kyayi nga gw'olinayo omummonde gundi gw'oyokezza bwe lubasirwa sabbiiti n'onoonya Museveni sidde mu Uganda akubula bayibuli egambye bweti nga bwe mwekwese mu nsonga ezirala zonna ne sabbiiti njigaanye ya muzizo gye ndi sikyayagala nga bwe musirise ebirala byonna ne mukonsidaringa ekimu eky'ekkumi simanyi ne saddaaka amasavu g'emuzennome simanyi biki byonna mbiganye sikyayagala temuleeta kati mbikuse aga gateteeyi ge mweyambaza ago ne mwefuula abantu abalungi nkugambye bwe bambala ebiteteeyi ebyo ne batambula bannange olaba abasajja kumbe bapiraata abawedde emirimu bakayafa era kaakati bogera na bulungi era kaakati ensaawa zino naye faaza kiibi nkwagala musajja gwe naye olunaku lumu nja kusanga ku mbaga y'agashumba faaza kiibi
Faza Chibi gezodde ku mbaga y'agashumba. Faza Chibi wannomye ku mbaga y'agashumba naye bajja okuwa obutwa otukaabya amaziga Faza Chibi gwe tulinawo gwe lowooza mbuno bakwagala nnyo nedda lowooza mbuno bakwagala nnyo Chibi oli munyarwanda naawe Faza Chibi ojja tukaabya amaziga musajja gwe gw'omukube tutandikirako mu ekereziya Faza Chibi ne Sheikh Chiti mwebe tutandikirako nga tulowooza ku Uganda empya kukutereza gwe kalidinali Faza Chibi gwe agenda osooka okuli obwa papa mu nsi ng'ova mu Africa Faza Chibi gwe papa agenda okusooka ku bwa papa gwe kalidinali lwolituula mu conclave simanyi mu biki omukko ogulisooka okufuluma guli bamweru ne bagamba no omukko omuddugavu kati gutegeeza papa muddugavu Faza Chibi totukabya maziga Faza Chibi totukabya maziga kuba gwe omu ku kitundu ekyafikawo mu ekereziya abala bonna baafa Sheikh Chiti kye kitundu ekyafikawo nga mubajja afa bannange gezodde ku mbaga y'agashumba nagamba ne malanfa nga nze mbasoose okufa Faza Chibi bw'ataliziika temunziika Sheikh Buruhani Chiti bw'ataliziika temunziika bonna mubawanga ne basaba Sheikh Chiti abuulire Faza abuulire then n'abalokole musantalabaze mukkirizibwa okusantalabaza naye bano balina okubeerawo era baweeyirimu zaabwe wamme ekyo kiba kibi nze be basumba bangoŋŋaana njagala onoonye akatambi ka Faza Chibi ng'abuulira onoonye akatambi ka Sheikh Chiti ng'abuulira bw'omala ogenda onoonyeyo omulokole omu ng'abuulira bw'omala ombuulira ebyojjukira ombuulira ebyakutteko gendo onoonye Jamada ng'abuulira ewa Jamada ojja kuvaayo ng'ojjukira ekintu eki omuliro mu linnya lya Yesu wano waliwo eddogo naye waliwo eddogo wano naye omuliro gamba nti amiina mu linnya lya Yesu gamba nti amiina waliwo wano omuliro ddamu nti oyita omuliro lanca wano eggwa bwetyo genda onoonyeeyo Samoni emu nga Kayanja abuulira bannange Kayanja oli mukalu weewaawo Kayanja addayo owulira obubaka bwe wabuuliranga edda mu myaka gya kyenda gya meka owulira obubaka bw'obuulira kati ojja kakasa nti bw'oba tadooba olutambi lukalu temulimu yadde ka parafini mmwe basajja mmwemu emyezi gyammwe egibonese n'embaga zammwe eziragiddwa obulamu bwange bubikyawa mubajje gwe baliko emyezi egibonese mbwe enkya Idi abigobye n'ennaku zammwe eziragiddwa azuukidde leero lweyazuukira leero luli lweyazaalibwa Krismasi Easter Idi Aduha Mubaraka agambye byonna mbigobye kale byali bibye naye kati byonna mbigobye kubanga abaana balina amabwa okuva ku mutwe paka ku bigere wansi mu ntobo z'ebigere ate ne muddeyo ne musirika busirisi byonna mbigobye Katonda yayogera wano genda ofune Bible buli wosanga bw'osoma Bible lwakuba kati bagenda babikyusa waliwo Bible ziri ezasookawo baali bayawudde bulungi ekigambo ekivudde mu kamwa ka Katonda nga bakiwandiika mu red bino ebigambo biri mu red bw'ati bw'ayogera Mukama ngobye Idi ngobye obubaani ngobye Sabbiiti ngobye Krismasi kitegeeza amadiini ffenna mu Uganda mwenna Katonda abagobye temulina makulu fe wano tetuli mu ddiini fe wano tetuli mu ddiini tukola kituufu Katonda kye yatulagira okukola ano naakuba essaawa zino atamanyi nti zino essaawa mbeera mu kuweereza kwe kutegana gyendi nkooyo okubigumiikirizanga era bwe munaayanjalanga engalo zammwe n'abakwekanga amaaso gange weewaawo bwe munaasa byonna bye mukola mutegane buteganyi bye mukola ekkololo mutegane naye Mukama akweka amaaso gammwe eno nnomba wa Saala tuli mu petition tuli mu kugiyitamu kawaayiro ku kawaayiro nyingo ku nyingo bwe tumala tusabiremu ebyo sabanga ebigambo ebingi siwulirenga emikono gyammwe gijjudde omusaayi munaabe mwerongoose mujengawo obubi bw'ebikolwa byammwe bive mu maaso gange mulekenga okukola obubi ng'okukolanga obulungi mugobeerenga eby'ensonga mudduukirenga abajoogebwa musalenga omusango gw'atalina kitaawe muwolerezenga namwandu mujje nno tuteese ffembi bw'ayogera Mukama atandise ffe
Government yagimaze, banadini abamaze, kati agamba mmwe kati abagamba. Kati mumujje. Tutule ku meza emu. Tutese fembi. Ekyo kye kitulese wano. Bananga yakubisa wasino bannange. Ebibi byammwe ne bibanga olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira. Ekisooka kye muba musooka okwejjamu. Mujjeemu okutya nti muli boonoonyi nnyo asoose na promise. Bw'oba obadde oli mwonoonyi nnyo ng'owulira oli mwonoonyi, jangu omunnyonnyole. Ekisooka atusonyiye. Mukama asobola otusonyiwa. Bwe tuba tubadde tuggwawo lwakuba tuli boonoonyi, Mukama atusonyiwa. Asobola otusonyiwa. Ne bwe bitwakala ng'ebendera binaabanga ebyoya by'endiga. Bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi. Naye bwe munaagaananga ne mujeemanga munaalibwanga n'ekitala kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Senga tujeema okudda mu maaso ga Katonda, tujja kuba tuwedde. Senga tujeema obuteerwanako kuba n'okwerwanako kimu Bayibuli kyetukkiriza. Abantu b'omwapa bwe mutagonda bwe mujeema ne mugana okudda mu maaso ga Katonda, ne mujeema ne mugana okwerwanako, ekitala ky'Abanyarwanda kibalidde. Kati mujje tuteese ffenna, mujje ku mmeeza ya Katonda tutwale petition eno. Ekibuga ekyesigwa nga kifuuse omwenzi oyo yajjulanga emisango egy'ensonga obutuukirivu bwatuulanga mu ye naye kaakano bassi. Effeeza yo efuuse masengere, omwenge gwo gutabuddwamu amazzi. Abalangira bwe bajeemu mikwano gy'ababbi. Buli muntu yeegomba enguzi era agoberera empeera. Tebasala musango gwatalina kitaawe so n'ensonga yana beegomba enguzi. Parliament bonna baakusooka ne bakwata 10 bonna okutulyamu olukwe n'okufufugaza eggwanga. Bayibuli nakugambye Bayibuli kye kintu kyokka ekibeera n'olunaku olwo n'ebiseera ebyo. Ebitabo byonna babiddamu. Waliwo yatuwandiikira Master DCD ate n'agiddamu etuukagane n'omutindo. Dululinga ayagala tumulabe ng'omutemu ng'omulwanirize yatemula Amini. N'agamba nenzija ne mbasalako emitwe ne mbuuka waggulu njoka ngenda ne nkomawo gwe nagwako ne munyiga. Kati bwe twatandika okubuukako ffe gwe wabasala n'akolayo version endala eri yonna n'agijjawo. Nze nabeeranga awo nga nsirise nga nengera Amini asala abantu, nendaba Bote nga asala abantu, kati awo nze nenziruka kofu olimba. Bayibuli kye kitabo nga kyo tekyetaagisa amendment. Nedda. Nkugambye okuva ku after 40 years Bayibuli egamba Dawudi yalina omutima ng'ogwa Katonda, yamulonda nga amwagala n'akola kyonna okulaba ng'aleeta Dawudi n'amuteekawo afuga abantu be. Dawudi yafuga abantu ba Katonda emyaka 4 mu mukwano omuyitirivu gwe yali alina ne Katonda, myaka 4 komaawo. Sulemani n'afuga Isirayiri awatali lutalo. Sulemani yafuga ebbendobende eryo lyonna mu kweyagala nga buli kimu kya mirembe, teyamwongerayo yadde olunaku. Myaka 4 kalaasi. Wumula. Genda. Ate kati ate olwo n'atutirimbudde. Ate n'atutirimbudde. Museveni yakikola n'amenya buli kye yali asobola nga kyalwana kusuka waawo. Bayibuli egamba nga waliwo ekitundu Mukama kye yatereka. Era ekiseera kyakyo bwe kyatuuka n'akiyimusa. Museveni n'atunula ne bimusobera nga be yali asuubira bonna bamazeewo, batta abasse, balimbye abalimbye. Bakyusiza obwongo Mikabuli simanyi diplomatically nga bonna bakyusiza bonna. Kugambye bonna nga basiruwadde n'amanya n'agamba kiwedde nze ngenda kufugako 6 then kakati oluvannyuma lw'6 n'omwana akikwate naye abafugeyo 8. Naye Eva wabaawo ekitundu Mukama kyaterese. Mukama nga alina ekitundu kye yafissaawo. Bwe kyasituka muganda wange amwandu tetuuka gye bali. Kyava ayogera Mukama w'eggye ow'amaanyi wa Isirayiri nti ndyeggyako abalabe bange era ndiwala n'eggwanga kw'abo abankyawa era ndikuteekako omukono gwange ne nnongooseza ddala amasengere ge gonna n'enziyawo essasi lyo lyonna era ndikomyawo abalamuzi bo ng'olubereberye n'abateesa ebigambo byo nga mu kusooka. Oluvannyuma Mukama agenda kutuggyako abalamuzi ababbi ab'omulembe guno. Katonda akimanyi. Atuddizeewo abalamuzi ab'ensonga, atuggirewo ne ba MP abasiru, atuleetera abatuteeseza ensonga entuufu. Bayibuli eri mu lwaleero eyogera ku biri mu Parliament n'ebiri mu kooti. Leero ngenda kuggyawo abalamuzi
nzije ndeeta abateesa ate nzijewo n'abateesa ebyekisiru ndeeta abateesa ebyensonga bino si bye biri e Uganda oliyitibwa nti ekibuga ekyobutuukirivu ekibuga ekyesigwa Sayuni alirunulibwa n'omusango n'abakyufu be n'obutuukirivu Bayibuli ekimanyi nti Kampala wano Bayibuli egambye ekibuga Kampala kigenda kukyuka kibeera ekibuga ekyesigwa olwaleero oyinza okuyingira mu dduuka lya TV n'olamuza TV ne muteesa bulungi ne bagamba TV yino ne bagiteekako n'ogiraba bulungi nnyo nnyo n'olabira ddala nga yeyo gy'obadde oz'okunona yinki simanyi mmeka flat screen n'obagamba mu mpeeyo ne bagiteeka bulungi nnyo mu kibokisi ng'olaba ne bagisiiringa bulungi ne bakuwandiikira risiiti ne bazikuwa n'osasula ssente n'otambula n'ogenda n'otuuka ewaka ogenda ogijjamu bw'oti ng'olinamu akabaawo ng'olinamu olubaawo Bayibuli egambye Kampala agenda kukyuka ayitibwa ekibuga ekyesigwa osobola okuyimirira online n'oyogera n'ab'e Japan ne mwogera nabo bulungi n'obabuulira ky'oyagala nga tebakumanyi nga tobamanyi n'obaweereza ssente ne bakupaakingira ekintu ky'okuva e Japan ne bakikuweereza ne kikutuukako e Uganda nga tolinnyangako Japan tume Kampala yimirire nateete otume Kampala otume ekintu nga togenze eyo nze natuuka e Kampala ne bampa ekkooti ya musalankwawa nga nguze empale double pocket Bayibuli egambye ekibuga ekyo kigenda kuddamu kiyitibwa ekibuga ekyesigwa nga bwe kyali luli naye okuzikirira kw'aboonoonyi n'abalina ebibi kulibeera wamu n'abo abaleka Mukama balimalibwawo okuzikirira kwabwe kugenda kubeerawo oba baagala oba tebaagala okuzikirira kwabwe abatuliisiza akakanja eno chapter 1 enzingazinga ebyobufuzi ebiri e Uganda byonna mu nnyiriri 31 buli omu agwawo bannamwandu bamulekwa abateeyinza ababbi mwebali palamenti mweri abalamuzi mwebali bannaddiini mwebali gwe mbuulira ataliimu nammwe ekitundu ekyafikawo ekyokukavule nammwe weemuli nammwe abalina ebiwundu okuva ku mutwe okutuuka mu bigere be bakuba ebigere ne mukoma mwena nga mutambula bwe muti mu Isaaya essuula emu mwenna mwemuli kubanga ensonyi ziri bakwata olw'emivule gye mwegomba era muliswazibwa olw'ensuku ze mweroboza kubanga muliba ng'omuvule oguwotoka amalagala era ng'olusuku omutali mazzi era ow'amaanyi aliba ng'enfuuzi n'omulimu gwe ng'olusasi olw'omuliro era byombi biriggiira wamu so tewali babizikiza mweroboza buli kirungi kyonna ne mukitwala emmwanyi ne muzitwala ennyanja ne mugitwala Bayibuli egambye bweti olunaku lugenda kukya nammwe mubeereko nga mulinga enfuuzi muyinza okuba nga temuli nfuuzi naye nga mulinga enfuuzi nga Museveni oli wali bwoti nga naawe gakumyuse ng'oli nga Alien Stone nga naawe oli wali bwoti ani Museveni obudde bujja kukya nga naawe oli wali bwoti ng'ogamba yes my lord njagala nange genda mu ddwaliro mwewaddeko obujulizi bannayo budde bugenze mpulira njagala okusaba naye ate ebintu bijja kimu ku kimu ne ngamba ayi Mukama kino lwaki sikyogera ne ngenda mu kusaba Mukama kanjogere kino kyokka bambi ngende nsabe wulira ebintu bino njagala owulira obuntu buno wammanga Eddie Mutwe. I have been in contact with the Minister of Justice, with relevant officers. I have asked them to see how best we can have these people produced to court and be given bail. The fact that these people are sick should be handled expeditiously. Honorable members, you'll allow me to invoke Rule 26(1) of the Rules of Procedure. Njagala buuza. Amateeka tegakyakola mu ggwanga Uganda olina kukola n'abantu bwannamunigina tu Eddie Mutwe addusibwe mu ddwaliro afune obujjanjabi kuki yave wake ewuwo okugenda ku mukolo nga mulamu ne mumutwala Parliament Speaker agamba akolagana ne Mawu Minister of Justice bakole kyonna ekisoboka Nuwa Mutwe agenda afune obujjanjabi obuliwa obwaki Nuwa Eddie Mutwe waffe mulamu yali mulamu Eddie Mutwe yabaaki ayina ebiwundu okuva ku mutwe paka ku bigere omulala wuno ow'amakomerani yamumpeerezza
ani yampereza akagundi ko wamakomera owamakomera yabadde ali ku NBS TV gundi namubuuza Kanale Mugume namubuuza gundi ali atya Eddie Mutwe ali atya n'agamba Eddie Mutwe Eddie Mutwe is graduating day by day is now namubuuza graduating kuva kuki awona kuva kuki kuddawo. What is his condition? No, he has stabilized, and we are able Stabilized from what to what? From the way he came, he's getting better. Do you feel overburdened that the other security organs do the bad work and then throw Well, the rest to let you? me do my job. Urabi. I'm not a spokesperson of those organizations. Yeah, but I'm saying, do you feel I that you're am not. overburdened? I'm not an expert in how they are doing. Wakitegedde kati buli omu woli yimuse eddoboozi lyo tusabe sabe sala gyotasabangako mu bulamu bwo kubanga eno petition tugitwala maaso ga Katonda. Eddie Mutwe yali omulamu yatambula okuva ewuwe nga mulamu otugamba kati agenda ababulungi namubuuza ababulungi okuvawo okudda wa owulira egundi yonna olwabali bwe bakwata ensonga ezo n'agamba nedda ndeka munnange sinze gwe bayine wanywesa omwana omusaayi gw'omulwadde wa siriimu omwana ajjukira bulungi Frank Bayine omu mwamufumita ne mumutiriisa omusaayi ne mugulembeka ne muguwa omulala agunywe omulala ne mugumunywesa Frank Bayine Eddie Mutwe ali mukuwona ki gwe mwatwalanga mulamu amateeka tegakyakola kati mulaba bantu Mpuuga yagamba yayogera n'abakulu ne batasegirinya amateeka mu Uganda tulinamu abantu abasinga amateeka amaanyi etteeka lyogera ki mulyoke mulabe bantu ba individual ekitegeeza Mawu yalemeseza abaana abo okufuluma tusabe dakiika 22 tulinayo eddakiika nga 20 okusaba tuve wano tugenda kusabira eddakiika ezitakka wansi wa 20 ekitono ennyo tusabe byonna mubiwulidde tewali kye tutayogedde oyongerako ekyawandiikibwa ekiri mu kyamateeka essula 17 olw'14 paka ku lw'16 mugenda mutuuke mu nsi gye nabalayirira ey'abajjajja bammwe bwe mutuukangayo temukkirizanga omugwira okubafuga ekyo kiri mu kitabo ky'amateeka lyali tteeka eryaweebwa Uganda bwe baatuuka nga bamaliriza olutalo lw'ekinaana mu kifo ky'okuteekako Semwogerere Museveni ye yatwala obuyinza Semwogerere n'alayira nga minisita nga Bayibuli egamba temukkirizanga omugwira okubafuga ekisooka ku olwo ffe tetwaliwo era ekyo Mukama tukimunnyonnyole ffe tetwaliwo naye ffe nga bwe tuli ekitundu ekyafikawo oba ekifisseewo tuze mu maaso ga Katonda tulina bye twagala mu mulembe gwaffe tubimubuulire tubimuwe Mukama ajja kutuwulira naye ekisinga obukulu Mukama akweka amaaso ge eri abantu abo Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku olwaleero Mukama taata olwaleero twalangirira ekisiibo okujja mu maaso go olw'embeera ze tuyitamu Bayibuli egamba nti waliwo ebiringa ebyo nga bizibu nnyo era nga tebiyinza kuvaawo okujjako nga waliwo okusiiba n'okusaba Mukama tujja mu maaso g'olunaku olw'olwaleero nga tuli wakati mu kisiibo mu kusaba n'okusiiba tuyina petition gye tuleeta mu maaso go Mukama against abantu abatutuddeko nga mu Isaaya essuula 1 bw'ogamba mulimu abanaddiini mulimu bannabyabufuzi mulimu abalamuzi mulimu ba cultural leaders cultural institutions beekobaana bonna nga bw'ogamba mu kitabo kya Nabbi Ezekiel nti ndaba okwekobaana kw'abantu mmwe nga mwekobaana okulya emitima gy'abantu bange Mukama waliwo abantu abali mu kifaananyi kino nga bw'obalaba twatutte ekikolwa eky'obunnabbi okubasazaamu Mukama abantu abo towulirako n'omu abo nga bwe batudde awo Mukama bonna towulirako n'omu beekobaanye nga Bayibuli bw'egamba waliwo okwekobaana kw'abantu abo abasinga ku bo bannaddiini beekobaanye ne bannabyabufuzi okulya emmeeme z'abantu bo beekobaanye ne bannabyabufuzi okulya abantu bo ekibuga bakifudde ky'abannamwandu abasajja babase babamazeewo amataka g'abantu bo bagatutte bagamazeewo Mukama kweka amaaso go eri abantu bano Mukama buli ali wano tumuleeta mu maaso go towuliriza kweka amaaso go Mukama eri abantu bano Mukama abantu bano balidde emmeeme z'abantu mu Ezekiel ogamba waliwo okwekobaana
naye ngenda kukola olunaku lumu ntaagula omuntu nkutaagule n'akabubi k'omutima nkataagula omutima nguleke ebweru. Mukama zuukuka ku lwa Uganda. Bayibuli egambye nti ekibuga ekyali ekyesigwa kati kibbi kizibu. Bakutula ddiirwa okuviira ddala mu State House, bakutula ddiirwa okuva mu City Hall mu Kampala. Bagambye abantu b'eruweero mbuno tugenda bazimbira ekitebe ekya district era obuwumbi bumaze oteekebwa wali. Mbu omunnaluweero ali bubi kubanga tebalina kitebe kya district. Kampala eyina ekitebe kya district. Munna Kampala ali bulungi obwo bulimba. Mukama abantu bano batufugira babbe emwanyi z'abeeruweero kati babasuubiza kubazimbira kitebe kya district ng'emwanyi bazitwala. Mukama omanyidde ddala ebintu ebyabeera mu Uganda n'ebiriwo nga ffe tetunnabaawo. Mukama otubikkuliddeko bubikkuliza akatono ku ebyo by'omanyi. Bayibuli egamba nti bw'obikkula ebyamu oba obibikkulidde ffe n'abaana baffe. Otubikkuliddeko just ka 0.% n'otubuulirako bitono ebyakabano eby'ebyokwerinda ebibeera mu kabinenti n'otubikkulirako katono naye ebisinga byonna gwe obimanyi. Mukama omanyi bye bateeseza ebuziizi gye tutatuuka. Nkusaba ogolola omukono gwo ogw'amaanyi ayi Katonda ku luno. Mukama ekisinga okuba ekibi ekinnuma mu byonna. Bannayuganda batandise okuwulira nti ne mu ggulu olabika toliiyo. Bannayuganda batandise okuwulira nti oba naawe weekobaanye ne bano okubamalawo waliwo n'abatajjukira n'abatakyajjukira nti oyina n'ekitundu kye wafissaawo ng'ensi yonna temanyi. Oyina ekitundu kye wafissaawo mu ngeri buli muntu gy'ataamanya. Oyina ekitundu kye wafissaawo n'okitereka simanyi bwe wabibasomesa, simanyi bwe wabibatendeka, simanyi na bwe wabakuuma mu mbeera ezifaanana bwe zityo. N'ojjayo ekitundu ekyo mu biseera bye twali tetusuubira. Naye olw'obulumi Mukama bwe tuyitamu n'abantu ebyo tebakyabibala. Olw'obulumi bwe bayitamu. Bakwata omuntu omu eddi mutwe ne bakuba eddi mutwe omu ne babanga bakubye miliyoni 6 ez'abantu. Emitima abali ebweru balina obulumi obusinga obw'abali mu makomera. Kubanga bakikola bakigenderedde. Abali mu makomera bajjudde ebiwundu okuva ku mutwe paka mu ntobo z'ebigere. Bannaddiini beeyongera kulya ssente. Mukama bino obimanyi tewali gwe tuwaayiriza gano twogera mazima. Otuwadde amagezi ag'omulembe guno, otuwadde obusobozi obw'omulembe guno okumanya ebikusike ebiri mu bisenge byabwe. Naye Mukama olaba wanenya Dawudi eyali alina omutima ng'ogugwo. Bayibuli egamba Dawudi bwe yagezaako okuwunjawunja bw'ati n'osindika Nathani. Ffe ekibi mu mulembe gwaffe tetulina Nathani. Wanenya Dawudi n'otuuka n'okumutwalira omwana we first born owuwe gwe yali azadde mu Kabasheba n'omugamba ye omwana kamutwale sijja mukuwa ye n'omutwala. Newankubadde Dawudi yali mukwano gwa Bayibuli egamba Dawudi yalina omutima ng'ogwa Katonda. Yafuga abantu be emyaka 4 era n'agenda. Sulemaani n'omuwa amagezi n'omugamba nkuwadde byonna naye emyaka 4 bwe gyaggwaako yagenda. Naye ate bano abatukuba emiggo. Mukama ovunaana abantu abateekateeka amateeka ne bayisa amateeka ag'okunyigiriza abantu bo olw'okuba baagala okwekkusa bo. Mukama bye biri e Uganda. Mukama mu Uganda tewaliyo bujjanjabi naawe okimanyi. Tulwalanga nte tuwonanga nte ate nno n'ente ennaku zino bazijjanjaba. Mukama ffe tetulina njawulo n'ensolo eziri ku ttale. Buli kimu kyatuggyibwako. N'ebyaffe bye watuwa emyaka 47 talina byatukoledde naye n'ebyaffe bye watuwa nabyabitutte. Mukama gwe watuwa ennyanja. Museveni tabiika bya nnyanja, Museveni tabiika magi. Mukazi we tabiika magi, tabiika bya nnyanja. Naye ne bakusanga mu nnyanja kukutta ennyanja gye watuwa. Tebamanyi na bya nnyanja mu nnyanja biryaki. Tewali lunaku lwe baali babiwadde emmere. Watonda ennyanja n'ebyennyanja no buli kimu n'okiteerayo kye kirya era ne bibeerayo obwennyanja obutinyenyenyenyo ebiddakaawo ne zirukwata. Buli omu alina kyalya mu nnyanja ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulu. Mukama abasajja abo baatuggyako ennyanja. Mukama omanyi bulungi abantu abaakafiira mu nnyanja nga babakuba olw'okuba ne babatta olw'okuba bali mu kuvuba. Mukama watuwa ebyobulimi gwe. Abasajja n'obulimi baabutwala. Mukama tulimira bo, tukolera bo, buli kimu baakitwala. Obusuubuzi baabutwala. Batulagira ddala nga bo be baasooka okusuubula. Nga Bayibuli egamba Yesu yagera olugero n'agamba omusajja yawa abantu entandikwa. Buli omu n'amuwa agenda asuubule. Yesu
yayogera ku kusuubula. Yesu ayogera ku kusuubula mu Bayibuli. Wabula bo batulaga bo be baleeta ebyobusuubuzi. Naye Mukama sala omusango gw'ensonga. Otudde ku Namulondo ey'ekisa. Mukama gwe Chief Justice asinga bonna. Mukama otudde ku Namulondo ey'ekisa. N'olaba abantu bano ng'omuntu alina okugenda mu ddwaliro ate bo bamutwala mu prison. N'ekyo Mukama kirabe. Mukama laba abantu abatalina misango nga bavunaanibwa. Mukama laba abantu abattiddwa okuva mu 7 lwe yayingira ebyobufuzi by'eggwanga Uganda. Mukama omanyi okusinga bwe tumanyi. Mukama obitegeera okusinga bwe tubitegeera. Nsaba Mukama otuule ku Namulondo eyo ey'ekisa. Osala omusango gw'ensonga. Tetulina musaayi gwabwe mu ngalo zaffe Mukama. Tetulina musaayi gwabwe mu ngalo zaffe. Era ne bwe tuzireeta nga ziri clean. Tetulina kye tubbye, tetulina kye tubabbyeko. Mukama abasajja abo batusse. Batta bajjajjaffe Mukama, nsaba Mukama ozzeeyo emabega akatambi katono ddayokko mu myaka gy'ekinaana. Mukama laba ba Museveni bye baakola. Nedda Mukama zzaako emabega katono okiriikinge okuva mu kinaana awo. Mukama kiriikinga awo otandika okulaba ekyali eruweero. Mukama laba ebyaliwo nga tewannaba kubeerawo social media. Mukama laba abakyala be bareepinga, laba abaana abawala be bareepinga Mukama. Mukama laba effujjo lye baakola obiraba Mukama. Mukama buli kimu kirabe. Mukama njagala ogolola omukono gwo ogw'amaanyi. Nsaba Mukama weeraga abasajja bano nti mu ggulu gy'oli. Naye singa nnyo okulaga bannayuganda nti wooli. Bayibuli egamba nti kyonna kye wali okola ku mulembe guli ogwa Falaawo wali oyagala okwegulira ekitiibwa mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Mukama kolayo ekintu weegulira ekitiibwa mu Uganda. Bannayuganda batuuse n'okubuusabuusa. Mukama bannayuganda batuuse n'okugamba nti toliiyo. Nga lwaki toliiyo? Ate ekyo Mukama kyenzikiriza buli omuntu lwalowooza nti toliiwo lw'osinga okweraga nti wooli. Mukama vaayo weerage nti wooli. Isirayiri we yali eggwereddemu essuubi nga batandise nga bo bennyini batandise okubeera nga bavudde mu buddu ne babeera abaddu. Awo we wajjira Mukama n'obajja mu nsi y'e Misiri. Golola omukono gwo ogw'amaanyi Mukama. Mukama olumu tubuulira enjiri. Olumu n'olemwa n'okubuulira enjiri ng'abantu b'obuulirako enjiri emitima gyabwe enjiri terina weeyita kuyingira. Babuuza ye Katonda gw'otubuulira yaaliwa. Nga ne bw'omubalaga tebamulaba. Kubanga abalina bwe baagala okulaba. Bulijjo essala yange eri bw'eti Mukama. Buli omu mwerage nga bw'ategeera oba nga bw'akumanyi. Waliwo ayagala okukulabira mu mulambo gwa Museveni. Nga ye ayagala kulaba mulambo gwa Museveni ategeere nti ono Katonda. Waliwo ayagala okulabira mu mulambo gwa mutabani we. Olunaku lumu Mukama wagamba Falaawo ekintu. N'omugamba Falaawo ta Isirayiri omubereberye wange. Oyo ye mubereberye wange. Ta Isirayiri agende. Naye bw'oba ogaanye omwana wange omubereberye okuteebwa, ngenda kudiringa n'omwana wo Falaawo. Falaawo ngenda kutwala omwana wo n'abiyita ebyokusaaga. Isirayiri waliwo abaakulabira mu mulambo gwa mutabani wa Falaawo. Bo ne bamanya nti ono ye Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Waliwo ayagala okulaba nga yavuze emmotoka naye gyali. Waliwo ye agamba nti bwendiraba omulambo gwa mutabani wa Falaawo ndikkiriza nti Katonda mu ggulu gyali. N'oyo naye waali wano. Kirowoozo kya muntu kiramba. Agamba nze Katonda simulabangako naye lwe ndikkiriza nti gyali nga mutabani wa Falaawo kaweddemu. Waliwo agamba nti bwendiraba mu mulambo gwa Falaawo mu nnyanja nga gutengejja bwe guti kwolwo lwe ndimanya nti ddala Katonda gyali mu ggulu. Bayibuli egamba byonna wabikola okwegulira ekitiibwa mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Buli lwe baali balowooza nti bagendagenda nga twiti egwayo, nga twiti ekaluba muganda wange, nga twiti nnene, temulina gye mulaga. Ne Musa ngenda musalako omutwe n'agamba maama nnyabo Katonda taliiyo, Musa yatulimba. Baba Falaawo yabagamba bw'ati, olowooza bulijjo nkimanyi nti musaaga busaazi. Kwegamba mufunye n'obudde obuwummula ne mulowooza ne ku kugenda. Kitegeeza temulina mirimu. Duli mbadde nateekako ababasombera essubi okubikka bulooka. Kati buli omu olina okuba bulooka ezo z'obadde okuba emirundi 7. Naye ate olina n'okusaawa essubi ery'okuzibikka. Ate olina okuzijjawo ku lwaniko oziteeke ku musingi. Ziri ezikaze. Kati ate n'ez'oku musingi olina ozijjawo otandika okupanga ttanuulu. Kubanga mulabika muli aido mutandise n'okulowoozaako mbu musobola okuvaawo ne mugenda. Ne bagamba bannanga ate kino ekintu twiti yabagwamu awo bwe. Ne babagamba kati kirabika mu baana mwe temulina byakola. Mulowooza ne ku bintu ebyo mulina n'obudde obulowooza ku ebyo. Mbolo nga mututte gavumenti mmwe
Isirayiri neewulira ng'erekeddwawo. Bayibuli egamba bw'eti, twite ezo z'abaawo weegulire ekitiibwa mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Twiti zonna nga bwe baziwandikanga okuva ewa Faraawo zonna ziri mu byawandiikibwa. Genda osome Proverbs, Exodus. Ojja kuwulira Faraawo bye yabaddangamu. Katonda n'amugamba Faraawo, bannayuganda abo abaana bange nga bali mu makomera nga babonyaabonyezebwa, mubasalako ebirevu, mubakubye mu kikomye. Bw'ogaana ngenda kudiringa ne mutabani wo. Mukama waliwo omuntu nga y'okumanya nti mu ggulu gy'oli amala kulaba mulambo gwa mutabani wa Faraawo. Kuba n'ekyokusooka ffe Mukama guli omulambo gwa mutabani wa Faraawo tetwagulaba. Ate tegutukwatako kuba Faraawo oli talina kye yatukola, naye waliwo Faraawo ow'omulembe gwaffe guno. Mukama kituufu abaana ba Isirayiri gwe wabalaga ku mulambo gwa mutabani wa Faraawo. Kati ffe bw'ogutulaga olwo bw'ogutulaga Mukama ffe tetusobola kukugulumiza. Naye Mukama mutabani wa Faraawo tafa. Yayinza okufa maama tasobola. Naye Mukama mutabani wa Faraawo bw'aba asobola okufa, nange nze omu kwabo. Abagamba nti naye Mukama ne malanda mu kanisa tulina oluyimba lugamba, bwe ndiraba enkovu ez'omu bibatu bye ndimutendereza. Bwe ndiraba enkovu ez'omu mbiriizi ze ndimutendereza. Naye Mukama bwe ndiraba omulambo gwa mutabani wa Faraawo, ndikibuulira abaana n'abaana b'abaana bange nti nalaba amaaso gange kye gatalabangako. Mukama abantu batandise okulowooza nti Museveni afuga ensi yonna. Mukama abantu balowooleza ddala nti ensi yonna Museveni yagifuga. Akujja wonna wayagala, akuwulira wonna w'oba oyogerera. Ffe Mukama Faraawo w'omu Bayibuli tetwamulaba. Mutabani wa Faraawo w'omu Bayibuli tetwamulaba nga tulina ow'omulembe gwaffe. Awo we tulinza okulabira Katonda. Waliwo abaana ba Isirayiri abaali tebawulirangako nti Katonda mu ggulu gy'ali, baamulabira ku mirambo gino, baamulabira ku nnyanja emyufu nga ye yabuluzzaamu. Ffe Mukama waliwo abantu bwe yali asindika Musa, Katonda kyali mu mayindi ze nti Isirayiri eri eyo temanyi nti eyina ne Katonda. Genda obagambe nti nze Katonda w'abajjajja baabwe, Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Eyo yali koodi. Mukama mu ggulu eyo waliwo omuntu atamanyi nti Uganda eyina ne bakatonda, eyina Katonda mu ggulu. Katonda w'abajjajja waabwe yaani? Olunaku lwakya Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo n'avaayo ne yeeraga mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Ffe Mukama Faraawo w'e Misiri tetwamulaba, mutabani we tetwamulaba. Tusoma musome. Waliwo Faraawo ow'omulembe guno ayina abagezigezi be baabano. Mukama abagezigezi ba Faraawo bakola emisota, obalabye abo bw'ojja n'omusota bakola emisota abo bonna nga bw'obalaba. Abo Bayibuli egamba Faraawo yalina abagezigezi be. Musa bwe yayita enswera, bwe yayita ebikere ne bakola ebikere. Bano Faraawo yali abalina. Bano Faraawo yali abalina. Mukama e Uganda Faraawo tumulabye n'abagezigezi be tubalabye. Naye Mukama biri byo bya ddi. Biri. Bayibuli egamba bw'eti, omubereberye yenna kubakola mu gavumenti ya Faraawo bonna ne bafa. Omubereberye ku nsolo, ku mmese, ku biwuka, e Misiri omubereberye n'afa. Okuva ku mubereberye wa Faraawo okutuuka ku mubereberye w'olyo yali mukomera. Bayibuli bw'egamba. Ffe Mukama ebyo tetwabiraba. Ebyo tetwabiraba, twagala kubiraba kati. Bayibuli egambye mu Isaaya essuula 1, kijja batuukako bonna ababadde ab'amaanyi tubatunuulire nga balinga enfuuzi. Kaakati ku mutabani wa Faraawo waliwo abaali tebakkiza ne bagamba mutabani wa Faraawo ayinza okuba nga yanywedde mwenge mungi, yafudde accidentally. Ne balabako Faraawo ku nnyanja ng'ateeyenga bw'ati. Bayibuli egamba Miriya n'akulembera okusinza n'okutendereza. Lyebazibwenga bannange okusinza n'okutendereza kwali wali. Mukama Uganda ekyo kyerinze. N'ab'emitima egyakaluba obwedda balikyuka ne badda gy'oli. Bayibuli egamba bw'eti, waliwo abatalikkiriza okujjako nga balabye obubonero n'ebyamagero. Mukama bino ebyamagero ebyabalema e Uganda batulimba abasajja bapanga abalema. Ffe twagala ekyamagero buli muntu kyamanyi nti mutabani wa Faraawo tafa. Kati tutuuke wali nga bagamba bannange
bendera zonna zeewuubira mu mirabba wakati kiki anti bannange ekintu naye bannange Mukama ettenderi libeerawo naye Mukama kiwakola Farawo oli tonsobola kikola ono abagezigezi ba Farawo bakuŋŋaana nga tebasobola nga tebalina kyakuddamu Mukama abagezigezi ba Farawo baabano omu bamuyita Kayuwa omulala Serwadda omulala wuuyo Kazimba Mugalu ayinamu Kayanja Ssennyonga ndabawo Bukomeko ndabawo naani Kagodo Mukama abagezigezi abo bakola emisota abo bano bakola emisota bano bakola emisota fe Mukama tetulina bingi tulina Musa na Alooni n'omuggo gwa yabuluzamu Electoral Commission naye tufuna ekibiina ky'ebyobufuzi kati Mukama buli ali wano alina bwakwagala abantu bali wano buli omu ayogera engeri gy'ayagala okulabamu kati bwe bamala obbikutera ku meeza Mukama tandika okweraga mu maaso g'abaana ba Isirayiri mu baana Uganda nga bwe weeraga ku mulembe guli kubanga Mukama bana abantu Bayibuli egambye nti abo abaana balina emitima egikaluba baagala kukulaba bwe banaakulaba bajja kukkiriza Mukama bwe kibanga kibadde ku butali butuukirivu mu kitabo kya Isaaya essuula emu naffe otugamba ne bwe tuba tubadde bonoonyi tutya tutule ku meeza emu otusaasire Mukama tusaasire obutali butuukirivu tusonyiwe bwe twawaba tukkiriza Mukama tugonze tugwa wansi w'omukono gwo wansi w'entobo z'ebigere by'Omukama twetowaliza ddala tusaasire otusonyiwe naye totuwaayo mu mikono gy'abalabe baffe Dawudi yagamba tompaayo Mukama gwono otubone Mukama gwe tubonereze bwe kuba kutubonereza gwoba otubonereza naye si mulabe waffe Mukama mwapa mwacholi Acholiland Langi eyo Northern Uganda ne Far East Mukama batirimbula abana Uganda ku ttaka lyabwe lye wabawa lye bakuuma obulungi ne bakuuma obutonde bwayo nga bwe wabawa naye Mukama omukazi abasajja bazze n'abakyala ab'amaanyi abalina emmundu n'obuyinza Mukama laba omusaayi oguyise mwacholi Mukama omanyi byonna ebyakolebwa ku mulembe gwa Koni ataaliyo byo nawo Mukama kiriikingawo